basajja mivule kwali obataliiko kwezi nina ebintu byenjagala okubuuza kubanga osobola okunkolera ku bantu abo obulungi nempulira nga nsiimye basajja mivule kwali nalabyayiwa tomato sauce kati kola bwoti kwezi oli musajja mukulu omanyi mukazi w'abasajja mivule omanyi mutabani w'abasajja mivule omanyi basajja mivule gyasula mpadde njagala okukola okunoonyereza okunyanga nakukola bw'ona omanya mukazi w'abasajja mivule omanyi okimanyire basajja mivule oyo alina PhD mu theology vaawo musajja wamaanyi nnyo bw'atyo okimanyi nti alina PhD mu theology mbadde sikimanyi gw'omulaba nga afuka kati olowooza lwaki yeeyisa bw'atyo basajja mivule ekimutawaanya kintu kitono nnyo ataddeyo eka asamire yagenda n'asoma eddiini ate n'addayo eka n'asanga abaali bakoze lubaale waabwe naye n'amuvuluga kati ngeno eddiini emaze omupunguula agirina mu PhD kati ate n'agenda mu byabanne kati obwongo yavaako yaviirako ddala yavaako tomulabye gani mwana omusajja yagamba akagambo kyamwagala nnyo Mayinja yagamba nti nsaasira abamala obudde nga bavuma abatabaanukula basajja mivuyo amaze ebbanga ng'avuma Kyagulanyi n'Ekyagulanyi taddangamu basajja mivuyo yadde ekigambo atamuddemu amwagazaaki yakolanga gwe bwakuba oli contempt card olwo yakuyisamu eggaali wano n'omutula butulizi hoti kati muddemu ki naye basajja mivule nze kasitankulaba tamanyanga nako kasitankulaba nga tuli ku level yange sikuddamu nina mumonyina w'abasajja mivule bamuyita Kiwalabye bwe nazze ne muweereza akameseji ne mubuuza nti naye basajja mivule ono kwali oba taliiko nati nange kyenkubuuziza n'agamba nti basajja mivule lubaale waffe gwe yayokya ajja mubonyaabonya paka yavaako dda era kwegamba bw'omuleeta ku debate ng'eno nga ndi ku Megatron ndi ne ku Kwezi Media n'ogamba abantu twogere ku basajja mivule oba onkoze bubi akati abantu badde tebamanyi nti yavaako kati tobabuulidde baani abatamanyi abantu tebamanyi mpozi kye babadde tebamanyi nti alina PhD mu theology ne lwaki tebamwawula n'afuuka Reverend PhD ennamba go gimanyi mu theology ekyeyogera yaviirako nga tannagimaliriza yagimala Dokita Mulambo oyo ye mu theology n'avaako kati bino biraba era tomunenya bw'oba n'engeri yonna gy'oyinza omusabire ogambe omusajja mukristaayi musabire bw'oba oyina wa paasa gy'osobola okukima amazzi jangu nago ng'osooba ogamuyiwe ku mutwe osanga binaagenda era nsaasira Museveni era yamulonda nti naye mukozi wa State House akola ki namulabako ng'alina akamundu nga bakamuwadde kati olaba omuntu eyavaako nga basajja mivule n'ogenda omuwe emundu oba tuleetedde abantu obuzibu tamanyi nakugikuba namulaba juza agira tomato sauce mbwagegenya kwegamba mwana yongerako tomato sauce yongera kakulukute abebweru mu ndaba neŋŋamba ono kwali tayinza kubaako naawe kati ekiwundu kibaako tomato sauce nga n'oli bwafukirira tomato sauce kati katologo guba musaayi katoloba okumanya yavaako bw'atunulira tomato sauce yala aguyita musaayi kubanga ne tuba tuzanya komedi nga tuzanya komedi waffe bwe tuyiwa tomato sauce awantu tulage nti kiwundu tetubuulira bali mu audience yaffe nti tomato sauce era ne bwe tunaamuteekamu tumukweka muno munda mu mpale n'akacupa ne tukateekamu nga banakatemba kati gwe n'oba n'akaswikiko ng'onyiga eno mu mugongo banga yeetakula n'onyiga ne kapika wano kati bwe kapika wano eri natulukuka abantu balabanga omusaayi gukola ki naye kati omuntu atakyalina n'amagezi ng'ekyo ebyo bikola baana ba P1 na P2 bebazanya akazanyaako kati yiwako tomato sauce nga nsanyuka ki numanya omusajja omuyigirize bw'atyo gwolabika tomanyi basajja mivule basajja mivule bamuzaala wali omanyi mu Balutalo Lubosa wonna bw'oba ogenda ku Gayaza Road bayitawo Magere ewa ne Magere Magere ngewa Bobi Wine ewa Bobi Wine yes naye nga tonatuuka ku kirawa Bobi Wine waliwo wali buhamps yambukirawo waliwo ennyumba eyakalina nga kalina ya bbaati awo mu Balutalo Lubosa we bazaala basajja mivule Lutalo Bosone yali era basajja mivule luli atanavaako bulungi we yakoleranga kaboozi yali akyaliko kati n'ayingira mu lutalo awo okulwana ye muzzukulu waawo naye ng'alwana ng'omu ku bannannyini ttaka abaawo naye ng'ate yalina gabana mugabo gwa kiki gwa kitaawe kubanga mu ttaka we baba bagabana
abazeeyi basooka okugabana abaliwo mwabato mugabana ku mugabo gwaki naye ng'ali awo yalina omuwala we simanyi ng'akola mu state house nga gwaleese n'ayogera ebigambo bitali awo naye baaba kati awo yava byosajja mivule n'aviirako ddala katonda wange kati amanyi n'obwavu buno kibi ne musajja ayina Fresiani ayina ente zivaamu amata biki yaziraga n'alaga sente zafuna n'atulaga n'embwa German Shepherd zeyalunda n'alaga ddabo kabini gyafuna ng'azitunda amaka ge gali ludda wa gyasula tasula ku faamu yante ludda wa ku kyalo ki ekiri ku faamu gwe gamba nti basajja mivule asula ku kyalo maganjo LC1 chairman wa LC1 yahajja beri musoke oba asula katalemwa oba asula nalugombe nga chairman we Senkumba kati faamu eri ludda faamu yeri ludda eyende asula wana kyeyombekedde ojja kwewo waliwo ne yali omwasa niye yadduka naga sina gye ntwala kyekyere nga byakola si bya buntu basajja mivule bambi si muntu tumusabire lwaki temumuyamba ne mumutambulira nga mmwe abayina empewo tugamba abafamire ye betwali tugamba abafamire ye bamuyambe bamutereeze naye ate nabo nga yabanyiiza kati bw'abanyiiza ne bamutinkuulira empewo kati ate ffe tumwagaliraawo ng'awenze kati lowooza amusi yankubirako essimu lumu nakuddamu nangamba naye bwe kwezi nakuwulidde obuuza nti nno navaako nemugamba kati wali muddeemu ki kakati nze saagala kugamba muntu nti kakati nzere ndina bantu kati olaba sikugambye nti nze toninyako n'ogenda basajja mivule tayinza kunnyanukula ne muddamu atobadde manyi ti awo oli kafuka ensanyu nange mba nfuuse ate nange mba nvuddeko olwo omulalu nankube jinja tisobola nze badde manyi ti naye omulega empewo n'ozimwamula era bino byemjogera si byabasajja mivule nze ngambye ba Megatron n'abakwezi media nti omusajja oyo tumusaasire yavaako ebigambo bitubira bibulabi bwe tutyo njagala osiibule mbebaza nnyo okunjagala n'okumpulira naye ate njagala nnyo mmwe ababeerako ne muteekako komenti ezo ezinvumeeza ate ekirungi bakuyita namwatulira ezo nzaagala naye banyambe bakozese amanya gaabwe amatuufu kubanza embeerano ga nze Sentamu Mukasa Sewandagi njagala nnyo okwanukula omuntu nga mmanyi erinnya lye naye bwe nkutuukako bazikweka nanga bampisaamu eggaali gundi zaabwe bazikweka olowooza olizo ziraba kati awo ate mba naakwanukula kati gwoba weekwesenga mwalimu ebyennyonyi ekitegeeza oyinza n'okuba nga naawe onvumiramu ng'oli mwezi akawunti ezeekweka nedda simuze neddira nnyonyi naye ate bisinga okunvuma bya nnyonyi bikumanyi oba oli okayanira obwakatikkiro bw'ekika ky'ennyonyi sikayanirangako bwakatikkiro engeri gy'obeera n'endawula oyinza okuba ng'omanyi okukayanira obukulembeze obutali bubwo kwezi musajja mwetoowaze okuva ddi okuva lwe nazaalibwa mukama akuwa omukisa nakulambuulira njiri nange sebonera diploma mu theology tompita mutono naye basajja mivule yakusinga toyongerako bonna funa PhD ojja kuvaako ate era wadde olina kadipulomako bali abakola ebyabwe baleke famire yaffe yabaawule bwe tuba tugenda mu ggulu kwezi katonda tagenda kuvunaana Sewandagi byakola tagenda kubikuvunaana ensonga eritwala abantu mu ggulu eryegi kukola ebyo katonda byayagala oba byeyalagira tugire ki kati katonda batagenda kuvunaana Sewandagi byakola Sewandagi nga taze mu lujjaalu kubikolerawo mwesonyiwe kwesaba Yesuwo omugambe ni mukama wange gwosinga bonna amaanyi Sewandagi oyo omukwateko alabe omusana Sawulo lwaki temuyamba abaganda bannammwe kati tutegedde ensonga lwaki kati ffe tufiira ku Kyagulanyi tetujja kuwuliriza mulala yenayogera era ekyo olaba n'empuuga olwajjayo omutwe gwe ng'alwana ne Kyagulanyi tokubye ku mutwe mukubye kutta obuyinza mwami kwezi Kyamuwendo alina obuyinza aba n'obugagga alina obugagga abana byonna bagamba nti byeyuna mugagga ettookedde ne muki mu ggwatiro gye ligenda bw'oba ng'oli mugagga gw'ojja ogende ku byalo nagendako mu Nsekeeyi ng'abaayo tebalima matooke motoka zigajjambaala nga zijja ne zibaguza amatooke kubanga ettooka lyafa terikyakola omusajja mugagga n'ajja n'agula ettaka musajja ali omwo wa Ssaabasajja Kabaka Emmengo n'agula akataka ke yiika ziri ezi
n'akasimba k'ebitooke abagamba nti ebitooke tebidda buli Christmas ne Easter yabaguze emmere ekyo kitegeeza bw'oba mugagga buli kimu kikweyuna ate obugagga bugenda wali buyinza atalina buyinza taba na bugagga kati ffe amaanyi gaffe gonna tugatadde mu kulwanirira bugagga Kyagulanyi gwemwagala okw'obuyinza naye bw'omutunuulira akulemberani naye ng'ayogera nti Kyagulanyi akulemberani bw'omuteeka ku minzaani eno n'okuŋŋaanya baye 10 n'obateeka ku minzaani eno kale kaminzaani kaffe okajjukira zamulidde n'okuŋŋaanya baye 10 n'obassa eno ng'eno waliyo Kyagulanyi ayimiridde ku minzaani teyeenyeenya azitowa minzaani teyeenyeenya eno teyeenyeenya naye ono ayogera ng'atudde eri waliwo mwannyinaze yafuna n'omulimu mu ofiisi ya pulezidenti n'afuna omulimu gwa buyigirize bw'atalina ojja mumanya gwe kanjogere bijja kumanya ng'omulimu gwa buyigirize bw'atakola ki n'agufuna mu ofiisi ya pulezidenti lwa nsonga egi yali muwagizi wa Kyagulanyi nemuweesa omulimu n'afuuka advisor wa pulezidenti ate n'akeera ku makya n'agamba nti mwakubye bubi mwali mukubye ku mutwe naye nga singa teyali Kyagulanyi eno teyalifunyeyo mulimu kati nze nina kyendowooza era kyemmanyi nti obukulembeze Katonda yabugaba kituufu ekyo Katonda yagaba obukulembeze kwezi Sewanda gy'olwanye n'obukulembeze nange nwanye n'obukulembeze Kyagulanyi wajjidde mu byobufuzi abadde amanyi kimu music era kyekyo Bobi Wine yajja mu byobufuzi ne tufuna Kyagulanyi ng'amanyi bya music era ffe nange yo mu music tumukubira ki saluti tugamba nti aya basi sebo president najja atusanga mu byobufuzi nga ffe tuli bakafulu mu bitaputa kufana kuwona tubimazeemu ebbanga obuyigirize tulina bwa diguli ye yajja na diploma ate ya music obuyigirize tulina bwa diguli tulina buli kimu naye nga Katonda tatuteekanga kwoki mukisa gwe Kyagulanyi Mukama Katonda n'amuwa omukisa ekyo tudeka kukkiriza nti Kyagulanyi yalina omukisa oba Sewanda gy'osinga Kyagulanyi obukulu ebyo tebiriiwo tebibala oba Sewanda gy'olina ediguli 2 nga Kyagulanyi yakafuneemu ebyo tebikola ekikulu kiki feva ey'obukulembeze Katonda abuwaddaani wajjukira Musa nti kyali kisajja ekibibibi naye Katonda n'alagira oli nti genda okifukeko amafuta era olwamala okiyiwako amafuta tekyakulembera baana ba Isirayiri paka nga kimazeewo ojjukira omusajja gwe bayita Dawudi teyali mulunzi wa nte ate Samwiri ate Yusufu Sekalotera bamusuula ne mukinya ensolo zimulye ne baga nti ate nedda katumugjeyo ne bamuteeka wano ne baga nti ate nedda katumuguze waakiri abantu bamutwale ne baddira engoye ze ne baziyuzaayuza ne bazisiga ku musaayi gw'endiga ne bayita taata waabwe nti endiga yakoze eki ensolo zamukoze n'agenda eri n'eri gye yatuuka bw'atuukayo era eri bw'atuukayo ate mukoomukulu n'amwegomba ekisa kimuliko naye nga Katonda ategeka destination yalina gy'amutwala mukoomukulu n'amwegomba bw'amwegomba ate ono n'agaana ne bamuyingiza ekkomera n'ayingira mu kkomera n'aloota ekirooto n'akivunula omusajja n'amugamba nti omusajja yaloota ekirooto kuba Yusufu si yaloota ekirooto omusajja yaloota ekirooto kabaka si kabaka omusajja yasooka okuloota ekirooto nga bali mu kkomera ne Yusufu n'amugamba nti bajja kukuta ogende olye ne kabaka era oweereze kabaka naye bw'otuukangayo nange onzijukiranga omulala n'amugamba nti gwe ekyo kyewaloose bagenda kukwata bakutemeko omutwe era bwakyenkya ebirooto byombi nga bwe yabibavuunudde ne bikola ki ne bibeerawo ono omusajja bw'agenda eri yamala emyaka 15 nga yeerabidde nti Yusufu ye yamuwa ekirooto n'amugamba nti bw'otuuka nga bwaka kukola ki onzijukiranga yamala emyaka 10 nga tayogerangako na kabaka nti omusajja yaŋŋamba ssebo mulabe wapi 15 laba kabaka bw'aloota ebirooto naye ng'omusajja ali wa kabaka gwe bavunulira ekirooto kabaka n'aloota ekirooto kabaka n'ayita buli mufumu buli mumanyi wa birooto buli muvuunuzi ng'omusajja bw'ali awulira bw'ati ne bavunula ebirooto ne bibalema nga bamaze okuggwa omusajja Ssaabasajja mu kkomera waliyo omusajja avunula ebirooto lwe wansibirayo twaloota ebirooto abantu 2 n'abivunula ne bituukirira nagamba tolimba tigyali ssebo neerabira emyaka 10
Yusufu ne bamuleeta ayimire mu maaso ga kabaka avunule ebirooto naye nga kalunzi kandiga kalenzi akatalina bakamanyi kasibe kali mu kkomera mu society nga ne boyogera ku Yusufu tewali ayinza kukkiriza tewali amanyi Yusufu. Kabaka bw'amala okuloota ekirooto Yusufu n'amugamba ni mukama wange Mukama Katonda wange agamba tugenda kuba n'ekiseera ekyekyengera kya myaka 7 bwe kinaamala okuggwako tuddirirwe enjala ya myaka 7 n'olwekyo teekateeka mu kiseera ekyekyengera abantu batizimba amaterekero abantu batereke emmere. Kabaka n'agamba nti omusajja asobodde kabaka tamanyi na kumanya oba bavunono bituufu wabula akkiririza kwoli omukibe amugamba nti omusajja yanzivunula ekirooto nekikola ki nebituukirira. Amugamba nti ate mukama wange gw'omanya ebirooto nze kati siinayo omuntu mulala yenna gwe nnyinza kulonda ayinza kukola mulimu gw'ogambye omulimu ngukuwadde. Aba omusajja bw'ava mu kkomera n'afuuka katikkiro n'akulira abaamusiba abaamutunda bo bamanyi baamutunda newaabwe enjala yagwa ne bajja eno nga tebamanyi nakumanya nti gwe baatunda ye kabaka kati wali yakulira ebyendya byonna n'abatega n'ekikompe n'abakwata n'abasiba ne bamala nga tebamutegedde. Kati bw'otunuulira Kyagulanyi ng'ezo sikyole mutwe gwo tozitaddeemu obaako ekikyamu mwana gwe Kyagulanyi mutunuulire ng'akyali Bobi Wine olabe bw'atuuse wano. Kati bw'oba oyogera Luganda ng'ekisooka omanyi nti alina obuyinza yaba n'obugagga ate aba n'obugagga byonna gwe byeyuna. Kati gwe n'oyogera kubanga baakuwa obwala CC n'ovuma Kyagulanyi kubanga baakuwa obwala DC n'ovuma Kyagulanyi kubanga baakuwa obwa minisita weerabira ekintu ekintu kimu akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuka na nzige. Nakugamba luli nga twogera nti Sebirumbi yabuuka ne balwakasiisi ne batta abayeekera olwavaayo ne bajja wano bebaba ligo notice namba wano neeyita abayeekera nebasonyiwa abaali babayiga ne bakola ki ne bassaako omusango. Sebirumbi omu ku 27 abaawanikibwa lwakasiisi baamuwanika. Luno lwoya lwa mu nnyindo fe tuba twogera ku Kyagulanyi twogera ku lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka. Luli kye wava ombuuza ekibuuzo ndi kati Nyanzi bw'abadde wano n'eryati Lukwago wagira kaani nembikuddiramu mu ngeri ya kikolosoofa nti Lukwago kojja wange nenkugamba ndi Nyanzi muganda wange nenkugamba ndi Nsereko muganda wange nenkugamba bwona obadde obumpadde naye ssebo nzi ngaze sentamu gw'olowooza kwabo basatu nsinga kufunirawa mu Nyanzi. Kati ekyo ekibuuzo lwaki wali okimbuuza? Anti nali nkikubuuza abantu bategeere nti nno oli musajja mugezi. Jaffe gino natembaniriza nnyo mu puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Mukasa Sewandagi. Mukasa Sewandagi ono musajja mugezi nnyo asomayo amateeka asomye ebintu bingi nnyo era alina obuwongo bungi nnyo alina ebyafaayo alina ebiriwo atasobola n'okutunulira ebijja mu maaso. Luli balinga wabagamba mbu waleese Sewandagi abantu bamanye obusiru bwe baliwa bonna tojjukidde mu lutalo twalimu waliwo lwenkuleeta kati ompaana kubondabawo nkuwaana kubanga byogenda okwogera leero si ebiri oyagala ndeka kuyisaamu eggaali leero sobola onobawo nja kuyisaamu eggaali abalabi baffe mukulu Sewandagi musajja mugezi nnyo amanyi ebyafaayo kyekisooka amanyi ebiriwo ate amanyi n'ebirijja. Bwe kyatuuka ku Tamalawo nange we nagirayo enjala naye kakati ebyo byaggwe byatamale tuli mu politics. Sebo tuzanyiza okulaba buuza ku bantu naye ekyamazima mama Mukwezi tolimbye ndi musajja mugezi nnyo. Natuula ekyomusanvu Maya Primary School mu 85 ku center kwatulirako amasomero aga nga Maya Primary School lyeri omukaaga nafuna obubonero obwo okuva mu 85 amasomero gonna agatulira ku ssente eyo teriyo somero lyali lifunye muyizi alina bubonero 5 y'emyaka kati 40. Naye abantu abagezi lwaki temutera kuba bamaanyi nnyo mu ggwanga? Obuzibu bwange bwava kuba Museveni bano abatta taata wange singa taata wange yali tafudde kubanze bwe nfuna 5
ab'ebuddo King's College teri kisomero nayagala kusomera mwero labana kati nkyayagala nnyo abaana bange balisomere nali badde ndekeddawo nali badde ndekeddawo okuzaala naye buli nali badde ndekeddawo okuzaala naye nzaala nti Katonda wanampeera obusobozi obuteeka omwana mu King's College buddo wakiri omwana wange asomereyo Katonda musabira manya ajja bumpa kati bano basomere ewalala basomere ewalala sebo basomere ewalala basomere ewalala masomero gye balira basoma nagana basale wange toyagalayo basale abalonzi nabagoba naye gwe nja kuwa basale banyabo ne baseba abatulaba ku Megatron ne Kwezi Media mbalamusizza aba Megatron mbagala nnyo ate abakwezi mmwe bensinga okwagala kubanga mwabampisaamu eggaali mbagala nnyo naye nangero n'abayisaamu eggaali mujja kulaba ani ngendayo ku peegi yaabwe ne mbayisaamu eggaali ate bo aba Megatron tubeerayo nga tunyumya abo mikwano gyange nnyo kubanga mu butuufu natunudde ku Megatron wiiki eno nze gwe basinze okuwa views enyingi bampadde views 19,000 19K mutwalo gumukenda ngenda mitwalo ebiri guli musajja wa maani be bampadde amaanyi ewakwezi nina abadde bampisaamu eggaali naye nga views ziri zitya nazo nyingi naye tezituuka za Megatron bwezibanga nayo views nyingi ekitegeeza bakwagala tezituuka za Megatron ekitegeeza n'abakwezi media bakwagala nnyo naye nange mbagala olaba nange kennyini bampisaamu eggaali naye ate aba Megatron be basinga okumpisaamu eggaali bampisaamu eggaali ne banvuma ne banjogoloza naye lwakuba nze namanyira namuba ekirungi anti kati ekizibu kyo kiri kimu bwe bakuyisaamu eggaali gwe toyanukula ate nyanukula ki naye nze ndi nswera toninnyako n'ogenda olitemanki kitange ne mukazi we bw'oba oyagala nze niŋŋanga omuliro bw'oyagala ofumba emmere oguteekamu mu nku ne gufumba emmere nejja omuliro bw'ogumisiyuzinga ennyumba gugyokya naawe ne gukwokeramu ne gukutta kyoyagala nkole kyenkola bw'oyagala kulya mmere nja gifumba ejje bw'oleeta obuzibu ennyumba yo nja gyokya nange Sewandagi ng'oli musajja mukambwe muzibu si mukambwe tolaba oliko jange baddogereko mwebimwale miraba fe Abaganda wano gwoba oyagala okukakasa bukyanga okula kutuukawo lino omuntu gwalabe nga yeetugidde ku muti saagala namulaba tolabanga ku muti yo tuze ku myaka egyo simulabangako kati nno fe Abaganda okumanya tuli bazibu nnyo omuntu bwe yeetugira ku muti waggulu nga tetunamuwanulayo tufuna omusajja waffe amanyi okukuba embooko obulungi Katonda wattu ne tukukala katembooko katwaka ne tufuna abavuka nga bakobe ate ne tusimaawo ekinnya ne tusala busaze eri twa eddambolo ne lekkatayo mu kinnya wansi begudu ne tuziika tukuba endulu wala tugoba ekinene kati gwe kasita weefuula ekinene naffe tukolako binene Sewandagi ng'oli wabulabe kasita weefuula ekinene naffe tukolako kyovula wanakugamba ayagala tumwogereko ebirungi bikolerere ng'okyali mulamu nze nyeyongedde okutya sikuyimba niyongedde okutya andi kati enkola eyo giraba enkola eyo tukubye omulambo eyo giraba twagala kwewala teriyo kizibu kiyinza tuusa musajja mukulu oba muntu ategeera okwewanikamu omuguwa ne weetuga kalabba nga bantu basaba Katonda butagenda kalabba gwe n'okeeteekako n'abalwadde bamira empeke buli lunaku bafune obulamu gwe ng'okwata omuguwa ng'olinnya waggulu kati ffe tukuba ggwe oba babeerako enfuuyirizi anti ffe tukuba ggwe okutiisa bano abalala bali era ffe omufu tetumuyinaako buzibu bye tukola ku mufu twagala kukanga bano abakoze eki abaliwo era byonna bye twogera ku bafu by'owulira twagala kukanga mu bakweja kati gwe kweza oyinza twemalikirako n'otuvuma ku bigambo bye twayogedde ku kojjange nze sisobola Moses yasobola ku ngeri gy'owandula ebigambo Moses yasobola ate oyo munafu nnyo kati gwe linda Saamu Mayanja Katonda lwali mujja mu nsi gwe mulinde lwali mujja mu nsi tujja kgenda eri ebukumula si gye bagenda omuzika ebukumula eyo okunya nga yakyusa ekijja bwe waliba tewakati wali magye tujja kuteeka eŋŋoma zaffe mu lujja lwe tuzikubiremu awaka we waliba aw'amagye tugenda kuteeka kapate ebukumula waggulu eri
tukubireyo embuutu zaffe. Embuutu mwazipangisa dda oba mwazigula dda? Gwe kyogamba tuba tugenda wali empambire embuutu tezibaawo. Mujja zijjawo mugende. Sewanda gy'oli musajja wa bulabe nnyo. Era eggwanga lino sigali ali mu basewanda gy'aba. Kati olaba oli omulala twamukolimira Ndawula Stanley. Ate Ndawula wakolimira waki mwana wa Reverend naawe leka. Twamukolimira ne tukolimira abaana n'abaana b'abaana be emijijeegi. Oyo omwana wa Mwawule. Ugambye. Ebyo ebikolima ajja bisabira abijjewo. Anti Katonda yakugamba nti nze ndi Katonda wa bujja. Era n'akugamba ndi nze empala napaka emijiji emeka. 5. Gwe oli mukatuliki oba oli muprotestant? Tebabatiza bantu ewammwe bulungi nnyo. Ekibabatizisa ekyo ekibonero ekibabatizisa kyazibwa Adamu ne Kaawa ku mirembe gye ffe tugiyita gyandi kulimba. Eyo Adamu ne Kaawa gye bazisa ekibi ekibabatizisa olwaleero Katonda yasinga okuwalana. Kati abamu era ffe twagala olunaku lukye bwe ruti nga babuuza omwana nti gwe Moses gwe mutabani wa Stanley. Stanley Ndawula simumanyi nze simulabangako. Kati oyinza okugamba omuntu nti oli mutabani wa Paulo Mwanga nakkiriza. Ate nga ne muwala we juzi president yagendayo ng'ayagala yeesimbeko ku bwemupi. Tolaba kati president yamuyamba. Naye abantu bayinza omuyamba. Simanyi kiri eyo. Naye olowooza Paulo Mwanga yazaala omwana omu? Yazaala bameka? Buuza. Gulakyolooza ndi yayina okumbuulira be yazaala. Fe abantu baffe tubatereka mpola. Naye Ndawula yakola ki? Njagala olwalira ensi etegeere. Stanley Ndawula yakola ki? Gwagambye ogenda mukolimira emijiji 5. Gw'omanyi ekikolimo kye kitegeeza. Mwami Kwezi. Era kyetaagisa ki? Mwami Kwezi. Kyetaagisa ki Stanley Ndawula okugyawo ekikolimo ekyo? Ewange ngano nayo ki? Nze mu butono oli simanyi Katikkiro. Uwa simanyi wa Kamuswaga. Kati nze musajja wa Katonda nkoko Niera Mutunzi. Nyinza okwegeza ku munene oli. Ate nga ogenda okukolima? Ekyo kikolimo kitakyakuuzannyo. Mugambe bikolimo by'enkoko tebittaka munene. Naye keera ku nze muganda wa Stanley njagala mugambe. Keera ku ggulu obubale. Nti Sewanda gye newankubadde tannaba kubeera w'amaanyi oba Katikkiro oba ki. Naye ekikolimo kye kijja. Muleete wano ku seeti tubeere waaba. Lwonajjo mukwata mugambe tubeere wano babiri. Njagala bye mwogerako nga mulabako nga nsongako nga nange musongako. Ekikolimo n'okisazaamu. Mulangire buli kimu akiwulire. Olyoka osazeemu ekikolimo. Nze saagala kumwogerako nga taliiwo. Olyoka osazeemu ekikolimo. Oba kyo kijja kgenda mu maaso. Kwezi ejo ntutewala nnyo. Ojja kunzizayo kojja wange ate bwe muyisaamu eggaali onyiiga. Oli saagala. Oli yawummula. Oli yawummula. Tumuleke. Tetwagala bawummula nga bamaze tukola ebikolobero. Bw'oba oyagala okuwummula totusobya. Ojja kuwummula mirembe. Gwawulya Bishop Lwanga tumwogerako. Tali ekyabakadde teyeewumulidde. Abagenda mu ekereziya tebamusabira Katonda amwekyumula ekyemirembe. Kozi mwamuziika wano mu kereziya Lubaga. Weebale nnyo. Stanley yakola ki? Gwe omanyi omuntu atoola ku Buganda akajiiko k'ettaka ne bwe kaba kamu bwe kati. Oyo aba mulabe waffe. Oluyimba lwaffe olwa Buganda lugamba bajjajjaffe abaatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo lino eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Kakati ne tugamba nti ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda. Kati n'osanga Ndawula ng'ali kooki. Okitegedde? Njagala kugamba n'osanga Ndawula ng'ali kooki. Atuuse kooki abagambe nti kino kitundu si kya Buganda. Era tukisazeeko n'akuba n'ogupande gunene nnyo n'aguteekaawo nti eno y'ensalo ya Buganda ne kooki. Gw'omanyi kyekitegeeza ng'ogambye nti eno y'ensalo ya Buganda ne Uganda. Kuba kati bw'ogamba nti kooki ne Buganda obaawudde ofaanana naffe nga tukedde awantu n'ogamba nti eno y'ensalo ya Buganda ne Uganda. Bw'oli musajja mukulu ebyatuuka ku Biafra obijjukira nga Biafra egambye nti yeekutudde ku Nigeria. Ebyatuuka e Darfur abantu gye bafiiridde obijjukira nga Darfur egamba yeekutudde ku Sudaani. Ebyatuuka ku Djibouti obijjukira nga Djibouti egamba nti yeekutudde ku Somalia n'ebire Somalia. Ensi bwe zimala okwegatta ebyafa biba bya ntalo. Survival is for the fittest. Ffe ng'Abaganda tetwagala kubeera mu Uganda. Era Mwami Museveni n'amala agamba nti emmundu azikwese ataddewo akalulu tukuba akalulu tusigale mu Uganda oba tugiveemu tukawangula n'ebitundu 99 ku buli 100. Nga mwagala kusigala mwekka. Ye kati ekyo kitegeeza ki?
abantu abafa e Ukraine olwaleero abafa e Ukraine bafa lwa kintu eki Russia eyagala kuzzaawo Soviet Union ng'ate Ukraine yava mu Soviet Union. Kitegeeza ki omuntu akutula ekitundu kyonna ku nsi n'agamba nti kino nkisaze ng'ensi bamala ddo gigatta. Buganda baagikola dda ensalo zaayo we ziyita weewano nawali zimanyiddwa. Gwe n'ogisalako kano oba oyagala kutta bantu oba mutemu ye Stanley Ndawula oyo mutemu musezi mulogo. Kaakati njagala tugende empola. Stanley Ndawula si ye Kabumbuli Sansa owokubiri. Lwaki toyogera ku Kabumbuli Sansa? Era mbaawula. Lwaki Stanley Ndawula era mbaawula. Sansa Kabumbuli byasobola okukola mbimanyi ne Stanley Ndawula byasobola okukola mbimanyi. Sansa Kabumbuli tomuwulirangako wantu wonna. Anti ono ye mwogezi w'Obukamuswaga. Sansa kakati nze bw'aba mwogezi w'Obukamuswaga. Obuzibu bwange buli bwe buti bonsanga muzigiti Moses oba katugeze oyo sijja kwogera ku Moses aleka musajja musiraamu oyo mukatuliki bonsanga muzigiti nga Moses yaguze Moses n'agula ettuuli ery'embizzi n'alikuwa kwezi olirete ku muzigiti nze sikuba Moses agwa alese ettuli embizzi gwe nkuba Nyantoli ya influence nze simumanyi gwaze wano gwe nkuba era ekitukubye aba messenger bamanyi message kije batwala eri abantu zinensi kati mukuba Ndawula azeewa Kamuswaga obubaka kyogamba Ndawula byayogera bya Kamuswaga anti ye mwogezi bamalamu wa kiwandiko tayogera bye batamuwadde baba Kamuswaga yakiwandiika n'akimwa mwami kwezi enanga byabadde ayogera bibadde byenango bakituma byayogera lusoke mwami kwezi olw'okuba ebirevu byangola babikuze kati gotunula olaba embuzi sina kuyitako ombuzi ekibuuzo ky'omubuuziza bakibuuza mbuzi tebakibuuza muntu ng'ogamba nti no Ndawula ayogera bibye ate Kamuswaga entalo ze n'Obwakabaka bwa Buganda zitandise ku mulembe guno ogwa Charles Peter Mayiga nga Charles Peter Mayiga ne Stanley Ndawula balina ye Stanley Ndawula alina embiibi ye ku Peter Mayiga ng'omuntu kati embiibi ye n'agisiga eri era kyova banze ne bazanyo Peter Mayiga nti tayanukulanga Ndawula mu ebyo ate nga Peter Mayiga mukwanukula yekansa alinga gwe toyinza kumwogerako kigambo nataka naye tayanukula yakuba Ndawula igi no n'amuleka wali wabbali naye omuntu ne tugende kooki nga yateekayo agavubuka gakawuula gakuba abantu ku mikolo gy'okwanjula nga bayimba ekitiibwa kya Buganda oyo Stanley Ndawula waliyo nga babawuula bibigo nabagamba okuba nze namagezi gange nkolaga poliisi ngimanyi nabagamba nti tugenda kuyimba ekitiibwa kya Buganda kuba n'embalala twakiyimba mwankole naye bakawuula kabatande bajje wano era nagenda n'abasirikale bange napangisa abasirikale 10 nga bonna bali muleeya naye emundu zaabwe nga mmotoka mweziri n'emiggo gyabwe ne tugenda nabo ninga nawe oli musajja muyeekera nnyo mbimanyi ne tugenda ne tutandika ekitiibwa kyaffe kya Buganda ne tulinda gakawuula era twali tukiyimbira bo baddayo mu mmotoka bajje nga bali well equipped nga basirikidde eyo ne tulinda gakawuula ga Stanley Ndawula gajje gatukube tegalabikako babaga nti akakasajja ako kadibunyaako ako naye ntwale ozirwanidde ebbanga lyenkana ki kubanga buli mulundi ndi musajja wa ntalo obeera n'entalo nange ninganga Museveni Museveni musajja mulwanyi wa ntalo alabika we zitali tabeerawo nawe oli musajja mulwanyi wa ntalo andi nze binnuma bingi ate bimu bino lwaki kwezi binnuma nti mbikoleredde kati nze olw'okuba mbadde victim ku ssaawa eno ku myaka gino nabadde njogera n'abantu nti nsoma n'abaana bange 2 omu ali mu mwaka gwa 4 nze ndi mu gwa 3 omulala ali mu gusooka ffena tusoma mateeka ekinsomesa bwe kityo nti taata wange yafiira mu lutalo ng'abantu 2 bakayanira bukulembeze mwami Museveni nga bakayana n'obote era mwami Museveni bwe yafuna entebe nze saafunamu naye nga taata wafudde nga taata wange afudde kati wendaba omuntu aleeta olutalo olugenda okuviirako okufa kw'abantu Stanley Ndawula tamanyi ekyo kyaleeta abantu b'ekkooki babbetika byababadde kuno kaffe nga bo bamanyi bakooki Baganda
ekooki tulinayo abantu baffe era sitaani endawulo omulaba ekooki talinayo following esinga ya kabaka wa Buganda. Poliisi yemuyamba okukozesa ebyo. Kati omuntu aleta entalo ezo nga zigenda kuvaamu okufa. Nze omuntu bwayogera ekigambo nga kijja kuvaamu ne bwekuba kufa kwa muntu ogwo mutabukira. Ninga olabye n'entalo pannange omanyi nti no entalo zireeta stress. Naye mwana atuwunye siina na pressure. Ninga ozirwana kufuna kuwona. Siina na sukaali. Kati kitegeeza bwe zinaggwawo ate nja kuba sikyalwana. Ninga zinaggwawo nandaba otandika mpya enkadde zigenda n'empya ne ziyingirawo. Tulina okubuulira abaana baffe naddala bano ba Moses bamanye Buganda eno okugaziwa okutuuka weeri gwali musaayi. Uganda eno okutuuka kati Museveni waali emyaka 8 abantu akakadde kalamba baafa. Omanyi kye bayita akakadde kalamba? Kituufu. Wali ogenzeeko eruweero n'olambula ku ntaana z'abafeezo n'olingiza mu ntanga ery'obuwanga 1000. Nagendayo nga n'okubukuŋŋaanya tebannabukuŋŋaanya ne ŋŋendayo eruweero. Ensi egula mirambo nga temuli gugwa. Ne bw'otunula mu buwanga obwo ng'olinamu emirambo gye 3. Buli ogitwako bw'oti ogamba nti oba oli ye jjajja wange, oba oli ye taata wange, oba ono ye baaba wange. Kati abantu bana batuzza mu ebyo. Ndawula n'akubuuza Sewanda gy'akolanga ndi mu Bwakabaka bwa Buganda. Sirina kyenkola mu Bwakabaka bwa Buganda. Ngenda gendayo ntuuse obubaka buno bulungi nnyo. Sirina buvunaanyizibwa bwonna mu Bwakabaka bwa Buganda. Era ngenda kumugamba nti essaawa yonna linda embooko za Sewanda gy'agenda kukuba embooko wanaakugwikiriza wonna. Kati ogenda kumuna n'essaawa eno mugambe jangu yanukule Sewanda. Mugambe baba nyanukula amala kuwuliriza bye njogedde byonna. Kuba nze bw'ananyanukula era nja kumuddiza. Tojja muleka. Tewateekwa kubaawo ntalo wakati wa Buganda ne Kooki. Kooki kitundu kya Buganda. Kooki kitundu kya Bwakabaka bwa Buganda. Endagaano ezaaliwo zaatugattayo nga bw'olaba aba Buganda bwe twafuuka ekitundu kya Uganda. Abaakola endagaano batwakkaanya nazo batetwakkaanya nazo baatuteeka mu Uganda. Tetwagalamu tubonaaboneddemu naye mwe baatuteeka. Era okuva mu Uganda kati kitegeeza kuyiwa musaayi. Ne tukeera ku makya ne tulangirira nti Buganda kwekutulako kiba kitegeeza musaayi. Era kye kitadde amagye gano gonna ogoloba mu Buganda buli wamu waliwo amagye. Nagenda embalala wano kuba nga bajja okulamaga olwa 3 June. Nze nagenda embalala nga mu mwezi gwali gukyali gwa 25 nga abalamazi batambula. Ab'ekigezi twabasanga mbalala nga batambuza ku bigere. bajja. Tuba tukomawo okuba naddanga 27 ne tubasanga nga bayingidde empigi. Eri yona tebaaliko yadde ow'omuggo ogwo abagoberera. Bagenda otuuka empigi nga bakuuma magye. Nti gavumenti ya Uganda erwaleero eraga bannayuganda abalala nti ekitundu kya Buganda kiri so deadly nti okukibeeramu balina kukuuma bukuumi. Baba babakuuma traffic ejja. Eri nga baali tebabakuma. Anti twali moroka nyingi. Lwaki balina bagayidinga moroka kubanga agayidinga traffic abawa police. Kwate motoka ya police aba traffic bakwata aba traffic teekako bamikono myeru bakwate pikipiki zaabwe bagayidinga traffic abantu batambule naye simaje UPDF. Wano mu Buganda kati wano musiwe tuli Kampala Metropolitan eno. Buli round about waliwo abamilitary police red top. Buli kilomita 2 waliwo abamilitary police hapa. Timo muyine fujjo. Ebyobufuzi byonna bitandikira wano mu Buganda. Mwe mwagala okuba emigo. Mwe mwagala okuba entaana z'abantu. Lwaki tebatuviira? Mwe mwagala okusimulayo obuwanga bw'abantu mu bukube. Kwaba abatuterako abamagye tulina gwe twayita gye wano. Wana nti wali ekitebe kiwabukulembeze. Bwe bakijjawo twakibagana nti bakitwala. Museveni lwaki tatwale lwakitula. Ettaka alina ddene nnyo. Alina sukamelo zisuka 50. Akitwale lwakitula. Ateeke eyo gavumenti ya Uganda ebeere eyo. Olaba tunaamunona.